ekintu kyabigirwa kino kireetera ddala kijjirayo ddala ekifaananyi ekya Trump. Nti gwe nga tonnaba kugamba nti nno ogenda kuyamba ab'ebusoga, ab'ebunyolo gy'ova yo bali batya? Ab'ebusoga ngenda kubayamba, envuuza zibalumye nnyo, ebikajjo byammwe temulina babigula biki, naye awo ebunyolo gy'ova bo bali bulungi. Nga tonnasuubiza ab'ebusoga kubateera ddagala mu malwaliro, ab'ebunyolo eddagala gye liri gy'ova. Yes. Kakati regional politics ono ayamba. Era kino njagala okirabire Kenya. Kenya lwaki emikago gibeera mingi kumpi buli kulonda kumpi. Ne bakola emikago. Emikago egyo tebagikola nti kinyumo. Naye Odinga avugamba fa abava mu Bajaluwo. Mu Luwo Nyanza eno. Feke eky'eggwanga tuyinako paati yenkana ki? Olina okubanyonnyola. Odinga abeera ayogerera bali bonna. Bajaluwo bonna. Java. Yes, kyobola Abajaluwo bakugamba nti Odinga gyayimirira n'atunulanga, Odinga gyatunulanga atudde. Bo ne baba bayimiridde Abajaluwo tebasobola kulengerayo. Baba. Walengera nga atudde. Gwe ne boyimirira ng'oli muwanvu tosobola kulengerayo. Mu bufunze yatutegeerera n'okulaba tufunye eki ng'Abajaluwo. Abakalenjini nabo ne babugamba nti Ruto yalina okututegeerera eno mu bakalenjini. Ye kingmaker waffe beeyita ba kingmakers. Okitegeera? Era omuntu eyali alozeeza ku bukambwe bw'Abajaluwo yali James Orengo, kati gavana akiikirira gavana kati ya kulembera essaza ly'e Siaya County liri mu Bajaluwo. Yali 2016 yagaa nti kati nze Orengo amaanyi ge nnina sikyetaaga Odinga nemalirira n'ava mu ODM. Abajaluwo ne bamugamba ssebo twakugamba nti oli gy'alengera nga tutudde feneyo tuyimirira ku fulo mukaaga tulengerayo. Era olwo gwe mulundi gwokka gwe yaluuzinga obutadda mu byabufuzi kukiikirira mu ssaza eryo mu Senate ya Kenya. Era bwe yamala ng'agudde yaddayo ne yetondera Odinga, kati baamukomezaawo kati gavana. So n'olwekyo kiva kuki? Kukulaba nti ebitundu bino bifuna abakulembeze abateeka akazito ku pulezidenti ne waaba yetava mu kitundu kyabwe naye ne bafuna omugabo gwabwe ng'ekitundu. Kakati wona wasinzira okubeera ng'otulaba byonna byokola nkwaniriza nnyo kubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde ofiidde olwazizza n'okusomoozebwa okulala nyina Kanso Hassan Nsubuga munnamateeka munnabyafaayo mulondoozi wa byabufuzi munnankyukakyuka. Hassan buuza abantu. Sebo webale nnyo munkyazaako wano. Abatulaba era abatuwuliriza mbalamusaako era nembeebaza okutulaba kubeera ku mukutu guno gwa MS Media Uganda. Mwenna gye musinziira mu nsi yonna mbeebaza. Mwebale kola mirimu. Muganda wange Richard awe California ngenda kubeera e California mu mwezi ogw'omunaana. Kulaba ng'enteekateeka zonna zisambulira ddala bulungi. Ensonga ng'ogikutte. Gikutte kannabwa. Nzija mu America mu gw'omunaana ate mu mwezi ogw'omukaaga ngenda kubeera e London e Bungereza. Ngenda kusinkanamu n'abayizi ku Cambridge University. So n'olwekyo enteekateeka zitambulira ddala sebo bulungi. Enteekateeka zeebale. Ngenda mu maaso n'emirimu. Tukola tubuweereza ggwanga kubanga twagala eggwanga lyaffe libeere n'abakulembeze ab'ensa ate abakulembeze abafaayo eri abantu be bakulembera. Kyekisinga obukulu. Ffenna kye tuluubirira kubanga ffe twandibadde tuli mu ofiisi zaffe nga tukola mirimu mirala. Tulina emirimu gyaffe, tuli bulungi, tetulina buzibu, naye twagala okulaba nga munnayuganda oyo gwe muyita olwa wansi oba munnaffe munnanga ali Kaleero ali e Bukomansimbi ali e Lwengo ali e Sembabule nga naye yeyagalira mu nsi ye ng'abantu abalala. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Leero tugenda kwogera ku nsonga ya regional political empowerment. Sinde ekikulirwa Jeno Bijirwa baleeta bo proposal yaabwe nti oliba twagala okukola kino. Abantu balize mu regioni zaabwe ne bakolereyo ebyobufuzi. Kabuleeta najja ebonyolo NUP ne DP oba n'ebirala ne basigala mu Buganda. Jema ne bagenda katugambe
Busoga ne ERP kati bonna ne bagabana ebitundu. Leero njagadde njije olondole ebyobufuzi otusunsuliremu ku nsonga eyo bw'ogiraba otya nga Hassan Nsubuga okulondeza ebyobufuzi era munnamateeka era omutakabanyi w'ebyobufuzi akabanga akawera. Tandikira awo. Webale nnyo ebyobufuzi mbigoberera era mbirondoola ku ddala ly'ensi yonna. Lwaki waliwo ekigambo Trump kyakozesa oba kye yakozesa mu campaign ngaga nti America first. America yesooka. Byonna America yoyino soso wa. Era kyobola baleeta gino emisolo Canada, China biki kusoso wazaki America. Era nayongerako n'agamba nti we want to make America great again. Twagala America eddeyo mu kifo kyayo we yali n'amaanyi ekyannaggwano kye yalimu. Kakati ensonga ezo lwaki azikola? Lwaki yaleeta ebigambo ebyo okusoosowaza America? Ng'agamba nti abantu b'ensi endala bafuna nnyo mu America n'okusinga bannansi baayo. Wajifunamu. Sente ezigenda mawanga buyambi biki. Naye nga temunnateekayo buyambi bwa sente ez'omulala. Baba America bali bulungi. Okitegedde? Kakati ekintu kyabigirwa kino kireetera ddala kijjirayo ddala ekifaananyi ekya Trump. Nti gwe nga tonnaba kugamba nti nno ogenda kuyamba ab'ebusoga, ab'ebunyolo gy'ovayo bali batya? Ab'ebusoga genda kubayamba, envuuza zibalumye nnyo, ebikajjo byammwe temulina babigula biki, naye awo ebunyolo gy'ova bo bali bulungi. Nga tonnasuubiza ab'ebusoga kubateera ddagala mu malwaliro, ab'ebunyolo eddagala gyeriri gy'ova. Yes. Kakati regional politics ono ayamba. Era kino njagala okirabire Kenya. Kenya lwaki emikago gibeera mingi kumpi buli kulonda kumpi. Ne bakola emikago. Emikago egyo tebagikola nti kinyumo. Naye Odinga avugamba fa abava mu bajaluwo. Mu Luwonyanza eno. Fekeki y'eggwanga tuyinako paati yenkana ki? Olina okubanyonnyola. Odinga abeera ayogerera bali bonna. Bajaluwo bonna. Java. Yes, kyobola abajaluwo bakugamba nti Odinga jayimirira n'atunulanga Odinga jatunulanga atudde. Bo ne baba bayimiridde abajaluwo tebasobola kulengerayo. Baba. Walengera nga atudde. Gwe ne boyimirira ng'oli muwanvu tosobola kulengerayo. Mu bufunze yatutegeerera n'okulaba tufunye eki ng'abajaluwo. Abakalenjini nabo ne babugamba nti Ruto yalina okututegeerera eno mu bakalenjini. Ye kingmaker waffe beyita ba kingmakers. Okitegeera? Era omuntu eyali alozeza ku bukambwe bw'abajaluwo yali James Orengo kati governor akikirira governor kati ya kulembera essaza ly'e Siaya county diri mu bajaluwo. Yali 2016 yaga nti kati nze Orenga amaanyi ge nnina sikyetaaga Odinga nembalirira n'ava mu ODM. Abajaluwo ne bamugamba sebo twakugamba nti oli gy'alengera nga tutudde feneyo tuyimirira ku mukaaga tulengerayo. Era olwo gwe mulundi gwokka gwe yaluzinga obutadda mu byabufuzi kukiikirira mu ssaza eryo mu Senate ya Kenya. Era bwe yamala ng'agudde yaddayo ne yetondera Odinga kati bamukomezaawo kati gavana. So n'olwekyo kiva kuki kukulaba nti ebitundu bino bifuna abakulembeze abateeka akazito ku president ne waba yetava mu kitundu kyabwe naye ne bafuna omugabo gwabwe ng'ekitundu. Kakati nga tugenda mu maaso nnyonnyola. Kati regions ezo zirina okubeera n'abakulembeze. Kyogezako kuŋŋamba? Yes, anti kyenkugamba nti bw'osanga region katugeze ng'eya Busoga. Nti wabeera nti Busoga mulonza ababaka ba parliament. Noganda ffe ng'Abasoga tulonde nga buloko. Era tujja sigala nga tuli buloko ku nsonga ezitunyiga ng'Abasoga. Tetujja sesetuka. Tojja kusanga Musoga mu parliament nga bali baga nti ebikajjo tubyongeze ebbeeyi ng'omulala ga nti
oli kati government egambye tulinde musima tukolewe fenna tujja kubeera block nti ebikajjo byaffe bindo ekongezebwa kubanga ye cash crop je tulina mu Busoga. Okitegeera? So mulondanga block era ne musigalanga block. Okitegeera? Kugambye abakalenjini balondanga block, abajaluo balondanga block, n'abachukuyu Kinyata java nabo balondanga block. Okitegeera? Nti fe abachukuyu wano tujja kulonda bachukuyu bannaffe. Era abachukuyu bannaffe bano olw'okuba nti batutegeera bulungi ensonga ezituluma ng'abachukuyu mu Kenya. Block eno gye tulonze ejja kuteeka akazito ku gavumenti bye tulina ofuna ng'abachukuyu tubifuna. Tubanja kitole. Tubanja kitole tutugenda kwetemamu. Era ne tugenda okulonda. Ffe ng'abachukuyu. Nze nga wemba nze Kingmaker wa mbaga bannange tuli ku Nsubuga. Kubensonga neno. Yes. Tulondanga block. Okitegeera? Nti era bwe tunaalonda Nsubuga oyo ffe ng'abachukuyu Nsubuga ono ye Kingmaker waffe. Bwe tunaamulonda agenda kutuusa ensonga zaffe ku mmeeza wali. Ate era n'azituusa kubanga mwana wa kitundu ekyo tosobola kweryamu lukwe. Era n'ogeza n'obalyamu olukwe emiggo gye giddamu kulonda embooka ekaaba mu Kenya giveeko. Gwe wulirayo Kenya nti no gundi beeriddemu olukwe naye ng'ebyobufuzi ebitambulira ku mawanga si busosoze. Nti omujaluwo ajja kusosola omuchukuyu oba asola omukalenjini naye ffe ng'abachukuyu tufunye eki? Bakalonzo ffe ng'Abakamba. Nze Kalonzo akulembera eno mu Bakamba. Ffe ng'Abakamba ku keeki y'eggwanga tugenda kufuna ki? Nti kakati Kalonzo gwogenda okubeera speaker wa parliament. Musalia Mudavadi. Tufunye tutya omuchukuyu kakati omuchukuyu nti ani kakati omuchukuyu ogenda okuvaamu deputy president. Kyovola nti we bajjawo Rigathi Gachagua bateekawo Professor Kithure Kindiki era omuchukuyu. Asigalenga kyavuga ensonga y'abachukuyu kubanga kifo kyabwe. Government bagigenda mga amazo kwaggulira kubifu. Yes. Tufuna ki? Kakati ne babeera ba minister abachukuyu agandi mugenda kutuwa ministries mmeka nti 3 okukulonda gwe Ruto okulonda ffe tufuna ministries mmeka ate ffe abajaluwo tufuna mmeka. Waaya atonsomeseza si yakolonda bila mupanga. Kati bye twagala okujjawo bane waffe kati ekyo wano kye kirina okujjawo obukulembeze butambule. Yes. Ensonga za Buganda ezitumenya nga Buganda zandibadde zakolwako dda. Yes, zandibadde zakolwako dda. Naye olw'okuba ntujja abantu ab'amawanga amalala batategeera na nsonga zaffe ffe ne bwe tugamba nti ffe ng'abantu ba Buganda tusazeewo kino mu parliament. Oli ajja kugamba nze ndi Musoga. Nze Waiswa ndi Musoga eby'Abaganda binkwatirako. Kyokka nga constituency gyalimu yaffe yawana. Nze Rubongo yani Kampala Central nze manyi byeri mwankola ebyamwe binkwatirako. Kubanga temulonze nga block. So twetaaga okulaba nga ensonga zaffe ng'Abaganda zikolwako nga block. Abasoga balonde nga block. Abanyankole balonde nga block. N'Abanyolo balonde nga block. Region zonna zironde. Ne bwe tunaaba tetufunye ba minister 8 kuba kati mu Buganda ne bwe tuba natuwa ba minister 20 ku 8 bali useless. Tebalina kye batugasa. Tebalina buyinza. Balina kyasobola kukola. Balina ki? Okitege? Kyobola bausanga minister nga ali wano mu Buganda baamulonda nga minister wano mu Buganda. Naye nga ate yasinga okuba Obwakabaka bwa Buganda nga byola Sam Mayanja byakola. Ebyo Kenya tosobola kubikolerayo. Kyoli minister mu Kikuyu ate okuba Bakikuyu. Tosobola. Kubanga lwa minister obufuna because of Abakikuyu. Yes. Kubanga Mwai Museveni ajja kugamba nti mu Abaganda mulina ba minister 5 ne Sam Mayanja amubalireko. Era bwe kiri. Ninga Sam Mayanja olukwata akazindaalo. Emboko ng'agyolekeza Bwakabaka bwa Buganda n'abantu ba Buganda. So n'olwekyo ensonga ya Bijirwa nkulu nnyo. Temugitunuulirira ku Bijirwa ng'omuntu. Naye twetaaga ebitundu byonna okubeera nga tukolera wamu nga block. Nze research gye nkoze mbadde nkugamba nga nzija nega nti nabadde Kasese, nabadde Bunyoro, nabadde Busoga, ineno weekend ngenda Busoga, nabadde Mwankole. Lwaki olowooza ngenda? Bulaba abantu beeno mbeera ki gye balimu. Okitegeera? Abantu b'Omwankole balondanga block Nsubuga tosobola genda Mwankole n'ofunayo kalulu.
Yensonga lwaki n'embeera zaabwe zanjawulo n'ebintu byabwe byanjawulo. Ffe twaliyo juzi nga tuli ne Robert Kyagulanyi Center. Naye ng'olaba abantu balina ku byabwe. Nga bangi bali ku byabwe tebeefiirayo. Nti baakubayo olukuŋŋaana. Nti munnabyafuzi Nsubuga katugambe nti yazze okwesimba okuba olukuŋŋaana. Abajja mu lukuŋŋaana gira mu TX, Pulado, embeera zaabwe zanjawulo. Era okumanya nti embeera zaabwe zanjawulo. Twakolayo tuwa zonna ze twakolayo tewaliyo wadde kati ya gaasi naka. Tebalina kubayo tiya gaasi. Wabula bagamba nti yaba temumalirako biseera mubaleke bazungezunge batambule mu bagende. Era tosobola kuwangulayo kuba tebabafeera bo. Balondanga buloko ky'oba olaba nti n'ebikolebwayo nkugambye gwe mpaayo omuntu ava mu ggwanga eddala nga ali aveeyo. Tosobola. Ne woba ogenze eri ewaka Yuula gy'ava eri ekisolo. Tosobola kugendayo n'ovuganyayo n'ojjayo akalulu. Kubanga bo balina ensonga zaabwe. Kayihura we baamukwata bonna baavaayo ne bambala t-shirt zaabwe ne bayiika wali ku kooti maasho. Bagamba Museveni ssebo ekimala kimala. Yes. Era Museveni okumulaga nti bamubonereza ne lwe yagenzeeyo candidate gwe yawagidde baamumya akalulu. Kyekitegeeza bakubonereza. Yes. Mu ngeri kwegamba tebagenda kukwata mundu naye embooko gye bagenda okukuba ey'ebyobufuzi egenda kulaga nti wano tewazanyirwa. Era Kayihura bw'omulaba ng'afuuse minisita mu kisanja oba kino oba kati kino oba ng'afunye ekifo kyonna mu gavumenti teweewuunya. Kubanga Museveni baamulaze tifooli ewaffe. Baali bamwatulira lwatu. Era walaba ku kadaala k'ebyobufuzi ng'abantu bajja bagande oli n'ajja ku kadaala k'ebyobufuzi. Ono fulaga beyala wa NRM. Museveni ali awo. Naye oli n'ajja n'akwata akazi n'agamba nti ono wadde bamuwa kaadi ya NRM ffe si gwe twali twaga tugenda kulonda gundi. Ayogerera maaso ga Museveni. Kubanga bo bakolera wamu ng'ekitole. So ensonga yabijirwa okuba nti abantu bagitunuulira olw'okuba nti balaba nti ebitundu ebirala babadde tebannagifaako nnyo tebannakola ki. Naye kati ffe abamanyi ebyobufuzi ku ddaala ly'ensi yonna. Ate ebyokulabirako byompadde Kenya ne binzibula amaaso. Ne bikulaga nti ekyo kye tulina okukola bwe tuba baakufuna mu Kenya kati osobola gyepankirako. Omanyi speed kwetambulira. Ya kika kya waggulu nnyo. Kitegeeza. Ruto bwe yabanyiiziza n'agamba nti ndeeta emisolo ku bannamawulire ndeeta ki ne paalamenti baagyokezi. Bwe kyabadde. N'ekitebe kya Uganda ne bakikumako omuliro ne bagamba nti ffe ogenda nnyo ewa Museveni tojja bituleetera wano ffe. Ruto bw'alonda minisita nga mukatugambe nga mucukuyu. Naye nga okumuwa obwa minisita kivudde mu society. Bateeseganya tugenda kuwa akalulu naye tuwaba minisita we bati. Kitegeeza ne baba agoba minisita. Tamugoba bbira mupango. Ne bwamujjako era akomyawo omucukuyu. Minisita otomugoba bw'otyo ba minisita b'e Kenya tomalaga mugoba otyo. Okumanya minisita w'e Kenya aba n'amaanyi. Singa bakulonda ku bwemuppi e Kenya. President n'akuwa obwa minisita olekulira ekifo ky'obwemuppi. Nekisigala nga kyerere ne baddamu ne balonda. Lwaki? Kuba bakuwadde office y'amaanyi oyina obuyinza era osobola okukola. Concentration yonna? Yes, ebeere wali mu kuweereza abantu. Oba minisita wa health olaba amalwaliro mulimu eddagala. Abasawo gye bali era basasulwa bulungi. Bwe wakawulira abasawo nga beekalakasa emirundi emeka e Kenya. Oba wakawulira bannabyabufuzi b'e Kenya banoonya akalulu. Naye wawulira MP ayimirira kadaala n'agamba nti ngenda kubaleetera eddagala mu ddwaliro. Tebiriiyo. Kubanga ebyo bijja kugonjoolwa. Ffe Oluto gwe tuwe minisita w'ebyobulamu ffeno tuli bubi. Bw'omutuwa kiba kiwedde ng'abacukuyu. Amalwaliro gaffe tegali bulungi. Minisita ekisanja kimu ky'anaamalako. Amalwaliro gonna gajja kuba agenzemu eddagala, azimbye ebizimbe nga buli kimu kiteredde n'ebitanda gye. So ensonga y'okubeera nti ebitundu bironda nga buloko kikulu. Kyobola Mayi Museveni bw'agamba Bunyoro eyo balonda batya nti Bunyoro yonna balonda NRM. Katubawe Prime Minister wadde tewaliyo nnyo ategeera nnyo naye mumale gateekayo Nabbanja ate n'ekisanja n'akimalako. Lwaki? Kubanga abantu b'e Bunyoro eyo bayina ensonga zaabwe. Kati Nabbanja waba yabamatiza ne balonda Museveni. Nabbanja alina okukola buli ekisoboka okulaba nti service ebatuukako.
walaba ono omukyale yali yemulugunya wano ekyankwanzi wano Kiboga wano Museveni ng'agenzeeyo yagaa nti sente za PDM zigendeeyo waba Nabbanja be bazifuna abakyala beeyo ffe tetufuna ekitegeeza nti oli asakira ababe because yabagamba mu government mujja kufuna mu mujuwaka yes era ne bagiwa kati waba baate bafunyeemu anaddayo ate abagambe era ojja kusanga enguudo zaayo nga nnungi osanga amalwaliro nga n'abasawo gye bali nga n'eddagala gyeri ng'abeekalakaasa wano mu Buganda ng'abeeri ku mirimu gye bali okitegedde era wana abalimba ekisanja kimu ekiddako tebajja kumulonda kyova olaba ebiseera ebisinga bakyusakyusa kati nga opposition okubeera nti muteeka katugambe nti buli omu addeyo Kabuleta kunga be Bunyoro bafune balonde katugambe opposition singa tukigusa abe Bunyoro bajja kufuna kino bwe bakole kundi kola boti nawe kola boti nawe kola boti kubanga nalaba ekiri South Africa omusajja atandika omukonto wesiziwe bakweri enkadde waliwo ene yajja ko Zuma yayawulamu enisogano funa majority ne bafuna ne bamaliza nga bagenze mu mukago n'ekibiina ky'abazungu ekya Democratic Alliance nga bambagamba nti ekyo nakyo kikola kiraga nti no singa weesala ku nsubuga nsubuga nina atandika ekiki abantu basobola okubonereza kubanga bano aba kwaza bajita KwaZulu Natal Jacob Zuma java yone balondanga block era nafuna abaka 5 mu 8 ababaka bali basobola n'okumusobozesa okola omukago ne ANC naye abantu bamugamba tokola na mukago na ANC fazali genda ku luddo oluvuganya naye gata ne bamalema n'agenda ku luddo oluvuganya kubanga ANC yakulyamu olwo okitegedde so abantu basobola okubonereza kubanga muvudde ku mulamwa Kenya kyobola banti ODM asi ebeerawo naye singa ODM ekola omukago n'ebibiina ebirala katugeze n'ekola omukago ne wayipe ya Kalonzo Musyoka bwe baba noonya akalulu buli omu abeera mu kibiina ki naye bayimirira kadala k'ebyobufuzi Odinga bw'akwata akazindaalo agamba ono Matiyo owa wayipa waffe naye mba mwagala owaffe ddala mulondo ono nsubuga yewa ODM ddala naye noono waffe we mulonda tewali mutawaana yes kakati bwe mumala akalulu we kaggwa ngaga nti tufunye tutya ababaka bali bameka nti ng'ofunye 25 nze nfunye bwe bati kati ebifo bya minisita byaba minisita tugenda bigabana tutya nti bwe tuti ne bwe n'obukiiko mu parliament bwe bato babagabana ne basigala nga batambulira wano okitegeera so n'olwekyo Kenya tebafaayo nnyo mwegase ne position oba teweegase nayo naye ekikulu abantu obuweereza mu bantu babufuna butuuka mu bitundu byabwe kyekisinga obukulu so kati wano ekiriwo kweyagaliza nfunye ntya akafo nange neetereza embeerewo gwe wali ogaa nti wano wayiswa mumuleke yeetereza naye abeerewo naye bwe yeneetereza abantu b'Ennakawa East balwanirira je gyalwana okufuna akafo bajja kuba bo bateredde oba bajja kusigala mu bulamu buli obubi kikulu okitegeera so nsonga nkulu nnyo ey'okulaba nti abantu bwe mulondanga buloko mu bitundu byabwe ensonga z'ebitundu byammwe muba muzitegeera bulungi okiraba naye kati gwe bw'oyimirira wali bye nalabye Muwanga Kivumbi ayogera Sempala Central tugiwadde gundi Lubongo ya ate wayiswa Nakawa East ate Nubianiri nawe tukuwadde gundi Nakawa Meya kubanga naye anoonya kafo naye aga nti bwe nkola ebyo kinagambye emmandu ebaako omukongozi kati wa Muwanga Kivumbi mukongozi amanyi nti bw'ayogera bw'atyo agenda kusanyusa omukulu kakadi oyo Muwanga Kivumbi temumugambako umuwe kakadi agenda akomewo naye bw'akomawo abantu b'e Butambala bakikiridde kati emyaka egigenda okwera 20 bali mu mbeera ki ensonga za Buganda ze mumale emyaka 5 ne muzogerako omulundi gumu n'obutazogerako singa mulondanga buloko temusobola kumala mwezi nga temuzitebolinze ku mmeeza kubanga mubeera buloko okitegeera abantu bennyini bajja bateekako akazi yes bwali mutusaba akalulu mwatusuubiza obukulembeze obwenno ne Kenya gye buli abakikuyu balina obukulembeze bwabwe era nali ndaba waliwo yali aŋŋamba nanga nti
eno Kenya waliyo babukusu naye waliwo yali akimbuuza nti Kenya waliyo abantu bayita babukusu naye ate babukusu abo ate boogera olugisu ng'olw'embaale ne mugamba kituufu abantu abo babukusu Kenya boogera lugisu kituufu naye be bamu ku bika ebikolwa eggwanga ery'abaluhya Kenya abaluhya ggwanga naye ababukusu be bamu ku bika nga booga nti emmamba kye kimu ku bika ebikola eggwanga ery'Abaganda kaali ne bali bwe bali eri so obukulembeze gye buli obwennono tobuwulirana nnyo kubanga bano babulwanirira bannabyabufuzi buli omu mu kitundu kye tebugerwanirira bo babeerawo wali mu bitiibwa byabwe kubanga mmwe muyina okubalwanirira mmwe muli abakopi fe tulina okulwanirira Ssaabasajja Kabaka abakopi ab'ebusoga be balina okulwanirira Kyabazinga waabwe n'ab'ebunyolo we bati bannabyabufuzi ebitundu ebyo babeera direct ku katugambe ku nsonga za abakulembeze bano baba direct ku bannabyabufuzi baabwe nti Nsubuga ye waffe Muganda era gwe tuliko abantu tukikweka oli nagamba abenaali mu bawagira NPinji wagira ne DPinji wagira ekyo abantu bakisetinga dda bo bennyini abantu bali abagundi abakulembeze bennono kasita babaga nti bannaye mulonde abaffe abaana baffe abacukuyu mugende mwenyigire mu byobufuzi ekitundu kyaffe kisobole okufunamu kati ekyo bakiteeka mu mitwe gy'abantu ti oba toli mucukuyu tozungira mu bendobendo lyabwe ery'abacukuyu era bw'ozungirayo ojja kuvaayo na zero oba toli mujaluwo tozungira mu bajaluwo ojja kuvaayo na zero toli mu kalenjini ekikutwaza eri mu bakalenjini mu baaluto kiki tojja kulondebwa tebajja kulonda kubanga ffe eno tulonda baffe ffe tuli Baganda mpita ntya ku Matiya ate ngende ennonde waayiswa mufumbiro mbandika ekikyamu obwongo bukola kati Lubongoya anaamanya ati ensonga zaffe naye Lubongoya era agenda kusaka nga ne ssente zonna zaakola agenda kulaakulanya waabwe abantu ba Kampala sente basigaze mu gwa busami gunneemagazi so enkola eno eya regional politics nkulu nnyo 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 Bijirwa ndowooza ayinza okuba teyakijjaayo bulungi nga tamanyi na kintu nekiyagendamu nga tamanyi buzito bwakyo kizito nnyo n'okusinga ye bwakirowooza oba n'abantu bakirowooza agala kulonda bikojogo simanyi bino bibakimbuyege olyazze kubanga mpaana nnyo Kyagulanyi nze nsinga okusiba akajegere bwenti nze nsinga nze ayina ekifo ebifaananyi ebingi ne Kyagulanyi eyo si yenkola entuufu ey'ebyobufuzi ensi enaakula abantu ebyobufuzi babizimbira kubaweereza yensonga lwaki olaba America etambulira ku federal state yes nti abe Georgia beekolera ku nsonga zaabwe tebalina kulinda biragiro kuva Washington DC wa Trump ffe twekolera sobola nti n'amasaza gayina ne kooti ensukkulumu ez'amasaza nga temunajja Washington mu kooti eyawamu ensonga ezisinga obungi ziggwereeyo yes era ab'e Kenya bakikopa kyobolaba ne Kenya bali ku masaza nti tojja kusanga muntu ava Siaya oba Muranga oba ava Mombasa agenda kubanja luto dwaliro oba agenda kumubanja somero oba agenda kumubanja nti lwaki eddaga teririyo oba luguudo ebyo mu bibanja gavana kubanga gavana akola budget negenda mu government sente zonna nezikoma weno mumwe kyobola bagavana Kenya abeera n'ebisanja bimeka bibiri ng'ebya president kubanga sente zaafuna ziba mpitirivu ayina okukolera abantu be amalwaliro amasomero byonna sente ezo budget government yeekwata sente bukolokolo neziweereza ku ssaza kati ssaza mmwe mumanyi bw'otaakolere bantu bo era bagenda kubonereza gwe tebajja bonereza president so ezo mu byennyonnyola wano nga tukyali wala anti kanga byennyonnyola tebituli wala Kenya eri wala bwe nsituka essaawa zino bwe mba ku nnyonyi dakika 45 mba ntuseke bwe ngamba nti mpite wansi era zigenda okubeera katugambe essaawa nga 8 ez'ekiro oba oli Nairobi naye oba ogambye genda ku booda essaawa 2 zikumala okubanga oli wali ku booda so n'olwekyo ebyobufuzi byaffe tulina okubijja we twabiseetingira era kyekireeta abakulembeze okufuga bannansi ekumala ebbanga eddene olowooza lwaki Museveni yafuze wano emyaka emingi mu East Africa nimpozi Kagame yaddako wano maanyi magezi kiki bantu butamanya kyakukola oba tetutegeera maanyi ga buyinza
anti semateeka tugamba ati kesooka nti obuyinza buli mu bantu naye abantu bano abajja buli ajjanga ayina ekirowoozo ekirungi kwegamba tebakola na research naye Kenya beeyisa bati Tanzania lwaki president abeera n'ebisanja bibiri n'agenda ne bo bakyali mu chama cha mapinduzi I think Nsubuga bakyali mu CCM era balwana system eyo eveewo in fact kirimu ne South Africa ANC under control wadde nti olwaliro South Africa ogiraba erimu ko ANC kati enafuye n'okunafuwa era bw'olaba engeri ANC gy'eronda mu kubanga ennonda ya South Africa efaanagana n'ey'ebuyindi proportional representation ennonda yaabwe efaanagana kati ANC eba erina okulwana kyobalaba nti ebiina byonna bivuganya ne bijja ne bireeta kakati amaanyi ANC ge yali eyina gagenda gakendeera saawa eno DA ey'abazungu nga bw'ogigamba ANC egiwunyira ziizi naye bw'olaba nti kati balimu mukago kikulaga nti ensi egenze eseeseetuka okuva wali we mwali mugirowooleza n'obukyayi ku bazungu abantu bugenda bukende bagati ndaba ensi twagyegesa buli kimu kati n'amasomero yunivasite tuzimbye n'ezaffe kati omwana omuzungu ate kati ali wansi nnyo nakumuddugavu tusobodde okwesitula so ebyobufuzi bigenda biseeseetuka okuva ku mirembe egiri kati Mwami Museveni akyatufugisa enkola ya kinaana akyali mu gy'ekinaana egy'abakamuzi banda benkugambye so ngaawo twavaawo ensi evuddewo so abakulembeze b'abantu ekireetedde bannayuganda okubonaabona mu bitundu yonna abasinga gye bali kuba nze ngambe nti nkoze research in fact Buganda yesinze n'okubonaaba Buganda yesinze okubonaaba kati naye nga abagibonereza bagamba mulonda opposition naye ate nga bemulonda bajega beeyagaliza tebayina na kibayinza kugatta ku Buganda ng'eggwanga tebayina kibagatta ku Buganda ng'eggwanga nti gwanga Buganda tebayina kibagatta ku Buganda ng'ensi Buganda tebayina kati ku nsonga eno ya regional political empowerment eyabijjirwa golowooza mu kunnyonnyola ondaga kirungi but lwaki ebibiina by'obufuzi bikyaganya okyenda osinga ne bannabyabufuzi ab'omu Uganda anti bo babbi balyake tebamanyi kakati n'oyo yandibadde ababeera eyo ne bagamba nti ffe twagala nnyo Uganda twagala nnyo kubanga olw'okuba nti bo bamanyi nti kino ekintu ekisooka bamanyi nti kiyamba abantu bonna so nga ate bano baagala nnyo embuto zaabwe ze ziba zikkuta kyobola Bassaabasajja Kabaka emabega kaawo yatugamba nti Uganda eringa bwolaba ennyanja ng'erimu akazinga k'abagagga naye nga yeetooloddwa ennyanja y'abaavu nti ekizinga eky'abagagga kazinga bwe kati naye nga ennyanja esinga obunene yeetoolodde y'abaavu so bano tebamanyi nti n'obulabe kyabulabe yes kyabulabe okusula n'omuntu nga gwe oli mukalina emmoloka ovuga nnene oli bulungi naye nga akusuza emanjiwo mu kikombe w'ekikomera kyo yasuza enjala kyabulabe nnyo kubanga abo basula enjala be bawera 20 ne ku kyalo osobola okuddukako yes bulungi nnyo ne bakikuba ne bakugjayo ne bakusikayo ne byolina ne babikugjako oluusi n'okutemula ne bakutemula so tulina okubeera nga asavali buli omu aliko waayi yes kyobola nti mu ensi nnyingi ne Kenya ne bwoba Kenya nti omuntu asobola okuba kubanga n'Amerika sigamba nti wadde Amerika yensi esinga obugagga n'amaanyi mu nsi sigamba nti teri mu bantu baavu naye omuntu buli bwava mu nnyumba ye bw'ati yeeyagalira mu bugagga bw'ensi ye n'atambulira ku luguudo olulungi n'agenda mu ddwaliro eddungi n'agenda mwana we n'asomera mu masomero amalungi yes wadde mwavu ninga ebyo byonna gavumenti esobola okubimutuusaako tajja abeeramu ne $10,000 naye ng'oyinza ogamba alina akawumbi kubanga services azifuna zonna zayagala azifuna mu nsi kibula nti babeera contented yes eba Malcolm X be babirwanirira kati ffe tuvuddeyo okufuuka ba Malcolm X ze nvuddeyo nfuuke Malcolm X wa Uganda gwe badde omanyi nti ba Malcolm X singa tebaateekawo mbeera
Obama yali tasobola kufuuka president wa America. Bwekiri? Yes. Yali tasobola. Neba Malcolm bayita mu bingi. Malcolm alina olugero lwe yali anyumya. Waliwo munnamawulire nga gwe bali amubuuza. Namuga kati nga gwe boyinza okuŋŋamba. Kinaye ffenna tuli bannayuganda. Tekwe obukyayi bw'olina ku Museveni nga bungi okusinga obwange. Kati Malcolm yali amubuuza. Kinaye obukyayi bw'olina ku bazungu ffenna tuli baddugavu. Nga bungi nnyo okusinga obwange. Malcolm namuga nti byoyitamu. Gwe byempitamu sibyo bye nayitamu gwe sibyo wayitamu. Oba byempitamu gwe sibyo oyitamu. Naga nti ye yali mu ssomero lumu. Omusomesha najjanga abuuza. Gwe oyagala kubeera kinyala kubeera munnamawulire ate gwe njagala kubeera dokita bwatuuka ku Malcolm nanga Malcolm oyagala kubeera kinamuga njagala kubeera pulida mpolereza abaddugavu batulugunyiza wano mu America mbo omuzungu n'aseka n'aseka naga Malcolm naawe emirimu gyamwe ogimanyi kuyola kasasiro otakubisimbe leka naawe ate Malcolm kwetumba kino ebyo abaddugavu tebabisobola mirimu gyamwe gyejo kulongoosa kwera nguudo n'ebira Malcolm naga nti awo we nakoma okusoma teyadda yencha ninzire ewaka nintandika okwesomesa nesomesa nze teyaddayo naga nti abazungu tebakomaawo taata we ne bamutomera n'emmotoka bwe bamutomera maama we n'asigala mu mbeera embi kuba baali bato nga tebasobola kweyimirizaawo nti bwe bamala okutomera kitaawe maama we bw'agenda okusaba ssente za yinsuwa mmotoka yatta bba wange ne bamugamba nti bbaawo yeetemula suicide yetta yennyini government esobola kuwasa olwokuba oli yali muddugavu naga nti tebakomaawo maama we ne bajja ne bamugjawo ewaka ne bamutwala mu ddwaliro ly'abalalu nti atabusa omutwe olw'okuba bbaawo yamufaako kati Malcolm n'asigalawo nga muto myaka 12 alina okulabirira batoobe ali mu nsi esosola abaddugavu teebereza embeera eyo naga n'olwekyo nze abaddugavu sisobola kubaaga abazungu sisobola kubaaga kubanga baali bamuyisa bubi n'olwekyo nti ensonga lwaki olaba Malcolm ne bwe yajja nga akuza okulwanira eddembe ly'abaddugavu yagaana okwegatta ne Martin Luther King kuba Martin Luther yasalawo atambule n'abazungu abaali bawakanya obusosoze mu langi naye nga bo bazungu kakati Malcolm naganze lwaki saagala kutambula n'abazungu nti bwe banaalaba onyigiriza nnyo bannaabwe bajja kugana naye gundi ate kati tuyiseewo obuyisi ng'ate ye ayagala abatere ddala ku kisenge abaddugavu basobole okufuna obwenkanya so n'olwekyo kakati tulina okumanya nti eggwanga lyaffe lino lwaki tetufunye bye tulina kufuna ng'abantu ba Buganda kubanga ffe twasalawo tumale galonda ffa tetumanyi buvunaanyizibwa tetumanyi kiki ekitegeeza okugenda n'olonda omukulembeze wabula jabuzie ono gwe badde kadi ya Nuupu ono yalina ya DP buli woolaba ambuleera tiiking buli woolaba enkumbi tiiki n'otiikinga muwawa nga tomanyi nti oyo gw'olonze ly'eddwaliro oyo gw'olonze kwe kusoma kw'omwana wo ye future y'omwana wo buli kalulu kw'olonda n'okakuba manya nti ye future y'omwana wo ly'eddwaliro mw'olina okugenda okufuna eddagala ly'eddwaliro mukyala wo mwagenda okuzaalira okitegeera lwe luguudo kw'ogenda okutambulira by'ebyobugagga by'eggwanga lyo engeri gy'ogenda okubigabanamu yes akalulu ako k'olina gwe k'olabanga akamu naye buli kimu kigenda kuyimirira okwo y'ensonga lwaki osobola osanga nga Kasanda waliyo ebirombe bya Gold naye nga teri mwana n'omwe owe Kasanda akola mu birombe ebyo nga bonna babagobayo dda kubanga temumanyi kye mulonda okitegeera nolonda Kabuye Franka oba nolonda ba Flavia oba banabaga ndibo ne bajja mu parliament ne bavuga emmotoka ennene ne bafuna emisaala ne bakomawo era ne bakuwa 12,000 era nolonda kakati awo abantu ba Buganda twavuddewo twagala ensonga zaffe ng'abantu ba Buganda zisoosowazibwe ziteekebwe eddala wano ku mwanjo tulonda abantu abamanyi ensonga zaffe abamanyi ebyaffe okitegeera tuleme kubeera awo mutubirekera Katikkiro Katikkiro yekka yajja okubyogerako Katikkiro yayogera ku nsonga za Buganda yayogera ku mabanja Buganda geebanja yayogera ku malwaliro yayogera ku masome mwe muli eri mu parliament mugabana misaala naye nga mmwe mwandi Katikkiro emirimu gye gyandibadde mirala nnyo kubeera wali kwaniriza bagenyi bajja mu Buganda abalonzi nabo kizibu nvuddeyo okulaba nga ffe ng'abalonzi twetereeza ku mulundi guno tulonde nga buloko abantu ba Buganda era n'ensonga zaffe tuzitebolinge ku mmeeza
ntobo yagala kalulu bino byo inotukolera bino byo inotukolera bwoba toyagala batulabire ate bwe tulondanga buloko amaanyi ge tugenda okuba nago omubaka tusobola n'okumujja mu parliament nga n'omwaka tannagumalayo kubanga ne ssemateeka kirambika bulungi nti abalonzi basobola okujja omubaka mu parliament. Yes, tulondenga buloko ne waba speaker wa parliament tumulayize ebibiina bye bireese tubalayize tufe nga Buganda wobeera speaker wa parliament kiki ensonga zaffe zinaaweebwa omwaganya ku fulo okitegeera. Yes, kubeera wanita Amongi na abeera awo n'alinda n'omuntu omwaka mulamba asobola okuleeta ekiteeso kya Buganda nga tamulaba kati akole yes tamulaba agenda kukireeta akole kati ani anosomesa abalonzi anti kati nze nvuddeyo nsomesa abalonzi obuvunaanyizibwa bwabwe naddala abali mu kitundu kino ekya Buganda. Bino byakuwayo mitwalo ebiri tetubyagala bizza era twagala bwe tuba tutuusenga buloko wano mu Buganda waliwo ababaka 19 mu Buganda 19 yawe wati naye ababaka abo eyo buloko nene nnyo bw'otuuka e Kenya n'ekitundu ekivaamu ababaka 3 eky'Abasomaali amaanyi ge kiyina lutatuukayo n'afukamira nga kiyina ababaka era cyo akisuubiza ebya nafukamira nagandi bannange najo bekola mu block era ne begatta mu mukago nagandi twagalayo ekifo ky'obwa minister oba twagala akakiiko akakulu mu parliament ak'ebyensimbi fe tuba tubeera basentebe baako kitegeeza bwe tutuuzaayo katugambe agaye Basomaali bwe tuteekayo nsubuga nga Musomaali naffe Abasomaali ffenna tufiringa nti yeffe kubanga ensonga zaffe zituuka ate ne bwe liba ddagala mu ddwaliro era tulifuna mu kyenkanyi. So educative program ya lero nze nsomesezza simanyi kati agirabye agenda kusoma atya agenda kusoma ate akyasoma tuli mu kuteekateeka nga nze nganza akulembeddemu ndi mu kuteekateeka okulaba nti abantu ba Buganda tetuddamu kulonda bya kinyumo. Okitegedde tetuddamu kulonda bya kinyumo nti oli yakulembera ati kakati agenze Bungereza simanyi agenze eyo kakati chapter yeyo emwado sente dola $5,000 alese wanazi agugumudde zikalina bantu bafunamu batya. Okitegere kubanga n'abantu abali mu nsezo abali mu diaspora bali eyo naye nabo bali mu kubonaabona baagala okudda mu nsi yaabwe ne baba kuwadde $10,000 olwa dola ayagala okulaba ng'omuntu we yaleka ekyannamukaaka bw'agenda mu ddwaliro Masaka eddagala gye liri. Yes, tazikuwa talina na bwakuyita. Ne waba kuwadde siringi emu talina bwakuyita akuwaza ki. Okitegere naye olwanirira ensonga z'aba ne waba ali eyo ng'ali bulungi nti oba ali mulungi oba dokita oba ayina abantu be wano ababonaabona. Buli kiseera olina amukubira ndi munnaye senga yalwadde tulina ogenda mu ddwaliro nti eddagala lyakugula $800 naye bw'amanya nti eddagala onaateekawo omubiri okulaba nti abantu b'e Butambala abantu b'e Bukomansimbi abantu b'e Ssembabule bafuna eddagala mu ddwaliro abantu b'eyo enguudo nnungi ebyo ebirime byabwe babitambuza bulungi ajja kukola ssente ze nga naye zimuganyula kuba temukyaddamu musabiriza olw'ensonga nti naawe munnansi akasente kojja okola kajja kuba kasobola okukunywerera mu nsawo. Naye matiyo bawa akafuna $10,000 nga mu kyalo bakubira ndi maama mulwadde eddagala lya $15,000 ate ng'ojje wange nkuwole n'etaano ne 10 tezikyakumala oyina okulya naawe oyina okutambula oyina family. So ebyo byonna kireeta mu kulonda mu ngeri ey'ekisiru ey'ekijega ebyo twagala okuggyawo. Bwe tukuba akalulu oŋŋambye the vote decides yes omwana wange gy'anaasomera education level gy'anaafuna mama wange tata wange jajja wange senga wange ako wange mwana wange bamukyala wange gye banajjanjabirwa oluguudo kwe naayita mu katale gy'onaagula emmere oba mu supermarket gy'ogenda ogula TV oba kamera eno kubanga bano bagenda okwongeza omusolo oyo gwolonze yagenda okwongeza omusolo bw'otuuke ku mugaati nga gwa kakaawa banaye emigaati yalinye naye nga tomanyi nti akaluluko ke kaleetedde ogwo gwe wagulinnyisa kalulu kati twogere ku turn up ey'abalonzi because olero twaze kusoma
tanapo y'abalonzi ebeera nti byabakamanya kyemulugunyako jujuzi n'agamba nti ku balonzi emitwalo 19 e Kawempe North ne kujjako abalonzi emitwalo 3 bokka eno nsi ki omusajja omu nampa ekyokulabirako ku mukutu kwano n'angamba nti mu nsi emu okulonda olunaku lwe balonda ba renewing national ID renewing national ID then osooka n'olonda renewing national ID nti bw'otalonda kitegeeza togenda kola ki ku renewing national ID because national ID ogyetaaga mu services z'ensi kati ffe ono ttaanaaku tetwagala kulonda twagala kweta mu byakulonda abantu byabatama lwa mbeera eyo gye njogerako nti omuntu yeebuuza ne bwe naagenda nennonda kiki ekigenda okukyuka omubaka ajja wano n'akugamba mumpe nange ngende endyeko nga gundi we mwamuwa gundi yagenze n'ali akkuse nange mumpe ngende endye nzikute kati bw'amala okugandi kati nzikuse kati nzize mu nnonde tugende tulye nammwe mufuneyo imagine ababaka nga bakyali ku level eyo n'ogandi tulina ababaka tuba tetulina nababaka yes so nolwekyo tanapu ntono lwakuba nti abalonzi beekyaye beetamiddwa okulonda n'omugaso gw'okulonda kati balaba teguliiwo yes kuba ne bwana akulonda era eddagala tajja ddifuna mu ddwaliro kyokka asimbye layini eyandibadde asimba ensigo ze ez'akasooli n'alima kasooli we ate ali mu layini gy'atagenda kubaako kyafuna okitegeera yes waliwo gye mpulira oli apaakinga emmotoka awo n'awanyisa miliyoni nga 2,200 mbu buli agenda okulonda kwata ebbiri biri wano mu Buganda naye nga weebuuza nkugambye nti 2,000 ezo ze bakuwadde togeza n'otukaabirira ng'ogenze mu ddwaliro nti teri ddagala kubanga gwe eddagala lyo litunze 10,000 mmeka 2 okitegeera so n'olwekyo njagala abantu kati tanapu egenda kweyongera naye nga tulondanga buloko tumala kulayiza era ne atike tugenda kusomesa ne bantu semateeka bamutegeera obuvunanyizibwa bwabwe omulonzi abeerawo n'agamba nti Azibwe Bashiri yatulyamu oluko oba gundi yatulyamu oluko naye tunaakola ki myaka 5 ne mmala nga temulina mulonzi kati singe Kawempe South baddamu dda okulonda yes kubanga mulina mandate emujjayo mu parliament naye ebyo byonna mwamala okwetematema mu muli awo buli omu tayimanyi jadda twalonda Kyaggwa tulinda myaka 5 no tulina myaka 5 oli afuna miliyoni 10 simanya bibiri byonna yazifunye neze emmotoka ebiri yabifuna na biki kati gwe ofuniramu nga ne nalukola gwe balonza atagenda kuwezaayo mwaka yafunye bibiri eby'emmotoka ate nga ne bagenda okuddamu banamulondera ajja kuddamu ebibiri ebirala koleki abifune gwe omulonzi ofunako mmeka so tetukyayagala kulonda nga bajegana ddala abantu ba Buganda nga bijirwa bwe yasomesa abeebusoga nafa abantu ba Buganda kati kino ekintu nze nakikulembeddemu saawa yonna tugenda kubawa kiki kye tugenda okukola tugenda kulangirira ogenda kusibula abantu fotudde tujja tandikirawo nakola sibula abantu basibudde mukama abakuume Ssaabasajja Kabaka wangaale abantu be Kawempe mazoba sabakalu Kawempe South abajja kunnonda bulijjo mbagamba abantu be Kawempe South bagenda kunnonda wonna wabadde osizira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne Council Hassan Nsubuga kakaso ina kyoyize mu programu y'olunaku olwaleero akuume atakuumira mpeera wangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka